Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mikwano gyaffe abalungi twagala okubaaniriza nate nga tumaliza wiiki yaffe eno mu by'okuyiga byaffe bya bulijjo ensulo y'enkya. Twagala okubeebaza okubeera nga mutambula naffe. Nabagamba nti tujja kutambula ffenna wiiki namba. Twebaza Mukama nti tubadde tugoberera era wiiki ero tugigalawo ate mujja kufuna omuweereza omulala kuyita mu wiiki nga tugenda mu maaso ne puroguramu yaffe eno. Twagala okwebaza abateesiteesi era abanjuzi aba puroguramu eno ensulo yaffe ey'enkya abafiiriye bien. Twagala okusaba Mukama yongere okubalungamya namwongere okumuweereza. Naye ate mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza abalabe baffe abatugoberera mu puroguramu yaffe eno. Tuzze nga tuli ebyendi ebyenjawulo nga twongera okuyiga ate olw'okukula kwaffe mulamu bwaffe obw'omwoyo. Naye n'enkya ya leero Mukama atuwadde omukisa nga tukuba wiiki yaffe olukummutwe. Twagala tumalirize ate naye nga tetunnatandika omuweerezaawo nga bulijjo Bavuma Frank Lubyayi emanya gange ndi mukadde wa Seventh Day Adventist Church nampeereza mu Kampala Central Church. Nabalagirira nga tutandika nti bw'oba ovudde ku LDC naye opposite ekikkirira awo Gaddafi Road opposite wali kanisa. Naye ate nga mu ngeri y'enjawulo obuweereza bwange ansindika mu Prison Ministries gyempeereza nga ntera nnyo okubeera eruzireeyo ku lunaku lwa Ssabbiiti. Njagala okubeebaza twegattako naye katwongere okusaba nga tetunnagenda mu maaso. Omutukuvu Yesu tukwebaza kubanga otamukkiriza okutambula nga tuyiga ekigambo kyo. Nsaba n'olunaku olwaleero Mwoyo Omutukuvu yakiwandiisa ajja ayogere nange ompa amaanyi agoogera n'abaana be abawuliriza ate nabo baddemu amaanyi bagende bakole obuweereza bwe bumu olwo ffenna bangi twetwalira obulokozi kubanga onooba okkiriza. Saakyo n'okwagala okukka bitulungamye okuyita mu by'okuyiga byaffe ebya leero n'okuyita mu lunaku linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogugamba mu Luzungu yagambye submit. Mu Luganda osobola okuvuunula nti tweweeyo oba okwewaayo. Bwentyo bwe njagala kivuunula. Naye kyabadde kirungamizibwa n'olunyiriri oluvudde mu Yakobo. Luvudde mu Yakobo essula ya 4 olunyiriri lwennyini lunyiriri lwa 7 lugamba bwe luti nga nze nsoma wano. Kale mujemulukukirenga Katonda naye mulwanenga ne Sitaani naye anaabaddukanga. Kanziremu kale mujemulukukirenga Katonda naye mulwanenga ne Sitaani naye anaabaddukanga. Bw'otunuulira olunyiriri olwo oluvudde mu Yakobo essula ey'okuna olunyiriri olw'omusanvu n'ogenda maaso n'olukwasaganya n'omutwe gwaffe ogwaleero nti mweweeyo olaba nga bikwataganira ddala bulungi. Era mulimu ebyokuyiga bingi byetugenda okuyiga mu ddakiika zaffe zina 2 byetugenda okuyiga bisobole okuba nga ate bisobola okututambuza olw'obulamu buno bw'Ekikristaayo mwe tutambulira. Omuwandiisi atugamba nti teri muntu omu omulamu ayinza okuwangula amaanyi g'ekibi mu maanyi ge ye, nti mu maanyi gange mu maanyi go toyinza kuwangula mulabe. Naye ennaku 2-3 emabega gye tuvudde lesoni zaffe zonna zibadde zirimu okwedediketinga okwewaayo eri Mukama. Mubaddemu okusaba, mubaddemu okuyiga ekigambo kye. Awo wokka we tuyinza okuyitira ne tuwangula amaanyi gano. Agambye nti amaanyi okukemebwa okuli mu nsi olw'oyo omunyoolyoomyo omulabe maanyi mangi nnyo naye nti tusobola okugawangula.
tusobola okubawangula nga tuyiseewa mu Yesu Kristo. Agambye nti newankubadde ebikemo bingi ebitugezesa ffe ng'abantu, Mukama alina amaanyi era alina obusobozi obutujja mu bwoyo omulabe Sitaani. Ago n'amawulire malungi ganzizaamu amaanyi, kubanga waliwo ebintu ebikuyitirirako ebikemo. Njagala obawayo kino nga example. Mubaamu embeera zino nga bwe muzirabye okuva lwe twava mu COVID, okutambula tuyise emyezi egyo gyonna paka kati we tuli mu Septemba, ng'embeera mbi ng'etuyigiriza, naye ng'embeera y'ensimbi efuuse ensimbi. Nakati embeera tenaba nungi, abantu banyigirizibwa. Naye mu mbeera efaanana bwetyo mwe mugira ebikemo eby'enjawulo. N'olabira ddala nga waliwo wano waligiyise eddiiru ng'efuna bw'okola bw'oti ono bw'omuteeramu empapula ze n'ozikola bw'oti alinawo obukadde butaano kashi. Mu mbeera efaanana bw'eti ng'abaana baddayo ku ssomero, abaana bali ku ssomero bazzeeyo naye bakyakubanja ensimbi tonnaziwaayo, ne wabawo ezaagala okuyitawo bwe ziti. Emabegako eri twasoma ku corruption ne tulaba engeri omuntu yayonooneseemu, engeri gye tuyisaawo ebintu bye tuyisaawo ebitagwanidde, ensi yaffe nebeera wansi, amaka gaffe ne gabeera wansi, ne kampani zaffe ne zigwa n'ebitongole by'amaanyi eby'enjawulo mwe tukolera. Naye mu bukemu obw'okufaanana bwe kutyo, mu bwavu obufaanana bwe butyo, waliwo ekijja ne kikuyita maaso nga bwefaanaanyiriza omukisa. Waliwo omwami omu yayimba n'agamba nti tulina okwegendereza ennyo, nti waliwo ebijja nga bikemo naye nga gwepurezentinze ng'omukisa. Tulina okubitunuulira n'amaanyi ag'enjawulo n'amaaso ag'enjawulo mu ngeri ki? Ag'omwoyo. Kubanga engeri gye kijja, engeri gye kyepurezentingamu kiraga ng'omukisa naye ng'ate si mukisa, mu reality kikemo. Kakati gwe okujjako ng'okeera nga jjo bwe twayize, ng'okeera ne weewonga mu mikono gya Mukama akubikula amaaso ogulinga omukisa, otegeere nti kino kikemo si mukisa. Amaaso ag'omwoyo gasobola okuzibuka n'obeera ng'osobola okwawula ekikemo ku mukisa. So ekyo kikulu nnyo era twalisaanye okuba nga tukigoberera mu ngeri ey'enjawulo. Bwe tukeera bwajja ne twewonga ojja kulungamizibwa. Otherwise waliwo abantu abagwa mu kikemo mu butuufu nga takimanyi, kati yafunye kulungamizibwa. N'alaba nga mukisa bagenda okutandika okunoonya abantu buli yakutte ku nsimbi ezo, buli yakoze kino, naye nga ye yaziridde, naye nga yabadde mu mativu nti Mukama azeemu essaala ze. Muganda wange, mukwano gwange, mwannyinaze, twetaaga okuba abeegendereza ennyo, kubanga Sitaani atunula, alaba ebirowoozo byaffe tasobola bisoma, naye bwe twogera atuwulira era n'amanya kikyayinza okukola n'atukuba ekigwo. N'olw'ensonga eyo omuwandiisi yatugambye nti submit. Bayibuli yeetugambye wano mu Yakobo agambye nti kale mujeemulukukenga. Oluusi tugwa mu bikemo ebyo kubanga tuli bajeemu, naye agambye mujeemulukukenga eri Katonda. Gwe bwekuba mutooki ojeemye mu ngeri ki? Waliwo ebintu bye tumanyi nti kino si kituufu ne kino si kituufu. Bwe tuba tuyise mu wiiki yonna nga tuyiga ebyokuyiga eby'enjawulo, nga tugambibwa nti tusome, nga tugambibwa nti twewonge, naye gwe okutuusa kati ng'owoomerwa obuliri ne bw'oba obugalamiddemu tosobola kufunayo kadde kayiga, tosobola kufunayo kadde kakola wispa. Mukama omugambe nti okuyaayaana kwange kuli wano, okusoomoozebwa kwange kuli wano, mpisa mu mikono gy'omubi, tosobola kuwangula. N'olw'ensonga eyo tuyinza okuba nga twoleseza obujeemu mu ngeri efaanana bwetyo. Naye atugambye nti bwe tujeemulukukanga eri Katonda, kitegeeza tuba tujeemedde Katonda. Naye olunyiriri tutugambye oyo Yakobo awandiika ng'agamba mujeemulukukenga, kubanga bw'ava eno emabega yali amaze obbalaga ensonga zaabwe we zaali. N'ayogera kakati mu ssuula eyo yennyini eyokuna, bw'osoma olunyiriri olwokusatu
musula eyokuna eya Yakobo gye twasomye agamba musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Bayibuli bw'ogisomera engeri gy'ekuluŋŋamya gy'olina okusaba bw'ogisoma era bw'osaba osaba mu linnya ly'ani? Kakati wano Yakobo yatugambye nti musaba bubi. N'agamba mwana ebyokuna nti mmwe abakazi abenzi temumanyinga omukwano gw'ensi bwe buba obulimba bwa Katonda, bwe buba bulimba eri Katonda. N'olw'ensonga eyo nti waliwo ebintu ebimu bye tulaba ensi ng'ebipurezentinga gye tuli nga bimasamasa naye ng'ate mu maaso ga Katonda butaliimu. So tulina okwawula bwe twewongera eri Mukama ne tuyiga okuva gy'ali, kitegeeza asobola okutuluŋŋamya ne tusobola okwawula ekirungi ku kibi. Gwe mutwe gwagambye nti mweweeyo musabumiitinge kwata obulamu bwo nga gye bwe twayize obukwase Yesu Kristo asobole okukuluŋŋamya. Agambye wabadde amaliriza olunyiriri lwe twasomye olw'omusanvu, yagambye bwe yamaze okutugamba nti mujengulukukenga eri Katonda naye mulwanenga ne Setaani naye anaabaddukanga. Mukama atuwadde amaanyi agalwana ne Setaani era bwe tulwana naye asobola okukola ki? Okutudduka, kubanga bw'atuwa amaanyi. Naye bw'olwana n'omuntu nga mulwana naye ng'olaba akusinziza amaanyi odduka. Tuli abantu bangi mu nsi muno naye gwampuliriza gwandaba amakya ga leero tokkiriza gwe lwana adduka agende ku balala, kubanga bw'olwana ajja genda ku balala ayina bangi. Naye tugenda ne tubeera awo mu kampu miitingi yaffe bwe twali ebugema ba Kampala, omubuulizi waffe yabuulira n'atugamba nti oluusi weetaaga kudduka. Bwe yayogera ku mutima wano n'atugamba nti weetaaga bw'olaba omulabe ngaze teyeetaaga kubeerawo nti tulwane naye. Naye agambye yatugamba nti olwodduka kozi yatuwa n'ekyokulabirako ekya Yozefu. N'atugamba Yozefu yali musajja mugezi naye okudduka kwe tebwali butiitiizi, kyekyokulwanyisa kye yalina nga mukazi wa Potifa amukutte ayagala omuteeka mu bikolwa ate bye yali asuubira, bye yali ategedde obulungi nti bikontana n'enzikiriza ye era bikontana ne Yesu Kristo byayagala yakola ng'omwana wa Mukama. N'adduka mukwano gwange ali awo ebiseera ebimu weetaaga mbiro ng'ekintu ekijja gy'oludduka buddusi n'oga wano sijja kuwuliriza. Abantu abamu mugenda ne muzanyira ku Setaani nti ka Setaani tukalinnye ku mutwe. Sebo Setaani yava mu ggulu yali malayika w'amaanyi. N'olw'ensonga eyo bw'asuulibwa mu nsi muno ng'omulyoolyomi ajja nga w'amaanyi. Naye amawulire amalungi ge njagala okujjukiza nga ngaleeta gy'oli ti Yesu yamuwangula. Awo wokka we wali essuubi lyange, we wali essuubi lyo, naye ye tosobola kumuddako ne bagamba nti owaaya waliwo ekike mu ggwe n'ogenda, waliwo akateebe n'ogenda bugenzi. Oteekwa okuba omwaŋŋanga n'amaanyi. Yakobo wano kyagamba n'agamba nti mulwanenga ne Setaani naye anaabaddukanga. Gwe bw'oba olwana olwanyisa ki? Dawudi yagenda okulwana ne Goliyaasi nga yeesabisa ebintu byonna byonna akwataganye nabyo. Bamubuuza nti gwe akasajja akatono ojja naki gye ndi? N'alyoka ababuulira nti ajja ne mukama we eyali amulwanirira. Ogende womulabe Setaani ng'akulumye w'oli mu nnyumba yo ng'olwana naki? Waliwo abalala bagamba nti kwata Bayibuli ogiteeka emitwetu. Bayibuli ebigambo ebirimu era biteeka mu mutwe ne bikuyamba okulwana ne Setaani. Wabula togissa mitwetwe nti ebigambo ebiri mu Bayibuli ng'ogyezizisa ekiro ne bivaamu ne biyingira mu mutwe. Mukama bw'akutonda gwe nange yatuwa amagezi n'atusobozesa n'atubikkulira ebintu ebinjawulo. Obijja muno n'obiteeka mu mutwe ate n'obiteeka mu nkola. Naye ebyo gamba nti gyenzizike, abamu oyingira mu nnyumba zaabwe ng'agitadde waggulu wali mu kamooli ak'omu luggi nti kubanga abeera aganze Setaani. Nedda ssebo,
si bwe tutyo bwe tumweganga naye wano atugambye nti lwana naye odduke. Omuwandiisi atugamba nti Peetero mu kitabu Peetero ekisooka essula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana bw'agamba nti Sitaani alinga empologoma enoonya gw'enaalya. Taata omulungi ng'amwogerako wano kitegeeza akimanyi nti Sitaani alina amaanyi agalinga ag'empologoma. Omuwandiisi yatugambye nti abantu si bangi be tuyita abazira abasse empologoma, naye ate bw'abagisse kizibu okusanga omuntu ng'asse empologoma bbiri. Bw'aba yateemu mu buzira naye kizibu okusanga omuntu yatta eno natta n'eno natta n'eno. Kitegeeza ekiteme ekyaleero osobola okidduka oba osobola okulwana n'okiwona, naye ate enkya bwe kikomawo kisobola okumaliriza. Waliwo abantu bangi, waliwo n'abamu nga babadde mu makuumiro g'ebisolo ng'agamba ali mu zoo akuuma mpologoma n'agirabirira okumala ebbanga, naye ne wayitawo ekiseera empologoma n'emulya. Empologoma eyo yiri ne babuuza yabadde ki, ne tutandika okukola theories nti yaluddewo giwa emmere. Kitegeeza empologoma. Okuyita mu kitabo kino Mukama bw'aluŋŋamya Peetero n'awandiika n'ageraageranya omulabe ku mpologoma, ekyo kyategeeza mikwano gyange. Empologoma bw'oba tosobola gyaŋŋanga ne Sitaani afaananako bw'atyo. Amagezi Yesu g'agambye mulwanenga naye anaddukanga, naye olwana naki? Si byakuyimba buyimbi noga nti tukalinnye ku katwe. Akatwe ka Sitaani manyi we kafaanana. Sitaani amaanyi agalina, naye nagambye amawulire amalungi nti ffe tumuwangula okuyita mu Yesu Kristo. Naye gwe tovaayo buvi ng'empologoma erwa n'ogenda n'ogirumba, nedda. Era n'abo abagisse ekibatwala mu byawandiikibwa mu bitabo eby'amaanyi ne babeera likonde gye bateeka okuba nga balina engeri ey'amaanyi, balina enteekateeka ey'amaanyi gye beetegekamu ne basobola okuba nga bawangula embeera efaanana bw'etyo. Wabula tolowooza mulowooza nti obadde weebase n'ozuukuka empologomeze n'ogiwangula. Si bwe kiri. So nkyagala nnyo Peetero wano bw'ageraageranya Setaani n'empologoma olyoka otegeere. Kitegeeza nze naawe abalina emibiri egifa, abaana bazzukulu ba Adamu ne Eva abaagwa eri, twetaaga okubanga mu kiseera kino nga tuzimbye emaso eyinza okulwanyisa empologoma eyo. Tuteekwa okuba nga tulina ebintu bye tukoze ebiri deliberate okulaba nti empologoma eyo tusobola okugiwangula. Naye wano agambye nti enkola yaffe eya bulijjo ey'okulwanyisa Sitaani nga tukozesa byonna bye tulina nga bwe tulungamiziddwa okuyita mu wiiki yonna, tuteekwa okuba nga tubitegedde ne tumanya n'ebizibu ebimu bye tuyiseemu ne tugwa, kubanga ebiseera bingi tugudde nga tugezaako okulwana ne Sitaani ne tugwa, naye olw'ekisa kya Mukama nga kyatuwadde obulamu tusobola okuddamu ne tuwangula. Agambye nti buli lw'oyongera okuteekayo obulamu bwe eri Yesu gy'oyongera okufuna obuwanguzi. Buli lw'oyongera okutuula wansi w'ebigere bye oyongera okumanya n'okutegeera nti Yesu ajja kukuwanguza. Kitegeeza nti tulina ebintu bye tulina okukola nga biri deliberate okusemberera Yesu. Tulina ebintu bye tulina okutambuliramu olw'okukula obulamu bwaffe obw'omwoyo. Tulina engeri gye tulina okweyisaamu bwe tuba tunaawangula omulabe Sitaani, bwe tuba tunaawangula ebikemo ebijja gye tuli, bwe tuba tunaawangula Sitaani n'amaanyi ge, amaanyi ffe ge tuyinza okukozesa nze naawe tetugalina wabula okuyita mu Yesu. Njagala nga tukomekkereza ekyokuyiga kyaffe ekyaleero nti nga Yakobo bw'asuubiza nti bwe tweteeka eri Katonda tusobola okuwangula omulabe. Nsaba Mukama akuluŋŋamye obunafu bwo obukweke mu Yesu Kristo. G'obadde olowooza nti maanyi go obiteeke ku bigere bya Yesu Kristo, wabula ofune ekyambalo ekyo ekinaakutambulira okusobola okuwangula. Katumaliriza, waliwo omwami omu kavigi ennaku ezo kaali katambula, ng'omusajja yalagibwa nga omusajja azze alaga nti mukristaayo,
naye mu bukristaayo bwe agamba njagala onteekeko emikono, onteekako emikono nsobole okubeera omuweereza mu kkanisa yo. Ssente zonna nzirina, muve mu kusabira mu kano akabaati nsobole okusabira mu kkanisa etegeerekeka. Bw'ombuulira ddi onteekako emikono ngenda nkwata ssente nga nzisa mu akawunti yo. Naye omusajja ono bwe yaddayo ewaka n'anyumizaako mukyala we, omuweereza ono n'anyumizaako mukyala we n'amunnyonnyola nti owaayo omusajja azze n'antegeeza ebigambo bino, ayagala tuve mu kasiisira, ayagala tuve mu nnyumba ey'ebibaawo gye tugamba nimwe tusinza Mukama, naye bwe mussaako emikono abeere omuweereza ebintu bijja kuba bitambula. Mpulira nzitoowereddwa oba Mukama gw'atumye. Omukazi n'amugirayo ennyiriri mukazi we n'amunnyonnyola nti munnange mwami, omulimu gwa Mukama tegutambula bwe gutyo, olina okubeera omwegendereza, olina okubeera okulaba nti eddoboozi lya Mukama oliwulidde, naye gwe oliwulidde ndiwulira naye nzitoowereddwa. N'abantu badduka mu kkanisa naye ne basaba. Mukama mulungi okusinziira engeri gye baamalirizamu, ng'omusajja oyo agaanye okukkiriza omugagga bye yali amugambye. Naye oluvannyuma yonna ng'amaze omwatulira nti nedda, Katonda owaffe si wa tagulwa bugulwa bw'atyo. Omusajja oyo yajja ewa Peter ng'ayagala okugula Mwoyo Omutukuvu nga nti Katonda tagulwa bugulwa, Katonda ajja kwezimbira ekkanisa ye, obugagga bugenda nabwe, naye bw'oba oyagala kusinza ffe bwe tuli osobola okujjana. Era n'amuyisa lutinga n'amuyisa bubi ti kaakati mwe mukonye omulimu gwa Mukama, tomanyi ky'ofiiriddwa n'agenda. Naye waayitawo ennaku ntono omusajja n'akomawo n'agamba nti bajja onnoonya ekkanisa ey'okusinzizaamu Katonda omutuufu. Ntegedde nti ekkanisa y'eno kubanga yonna gye ŋŋenze ekikemo kino kibalemye okulizisitinga. Yatugambye nti tulwanenga ne Setaani naye anaatuddukanga. Olwana ne Setaani, Setaani vaawo genda mu linnya lya Yesu yakuvaako. Ebikemo ebyo ebiri ku mulimu kitange omulungi akulungamye obiteeke wansi w'ebigere bya Yesu. Ebikemo ebyo ebiri mu makubo ng'ovumibwa, ng'owulira nti obusungu bukuyitiridde, omukyala akuyitiriddeko, omwami akuyitiriddeko, oyagala okukwata ekisa omutemi, Mukama akuwa omukisa odduke mu mbeera efaanana bw'etyo. Oba olwanyise Setaani, oyinza okulwanyisa nga weetaaga kudduka buddusi nga Yozefu bwe yadduka mu kikemo ekyo, era bw'atyo n'awangula. Kyokkola bwe tugenda eri mu Babiloniya olunyiriri essuula ey'ekumi bwe tusoma ku batuukirivu naye tumusomako naye nga tetumulaba ng'ajjayo amaanyi nti Yesu Kristo mukazi gwenvaako. Yadduka emisango ne bagiteekawo gye baateekawo naye nga mwanguzi. Mukwano gwange Mukama akukuume, akuwa omukisa ng'otambula ne mu lunaku olwaleero ne mu wiiki, ate osobola okuba ng'okola ebyo Mukama byakusuubira okukola nga weekutte ebiwaayo eri Mukama asobola okukozesa n'okukuwanguza. Ku nkomerero ya byonna nze naawe tulabikire ku nnyanja ey'endabirwamu nga tuwangudde ensi eno. Eyo esaala gye neesabira naawe gye nkusabira n'ab'omu nnyumba yo nabo ogenda okusisinkana. Twebaze Mukama. Mukama tukwebaza kubanga wabadde mulungi gye tuli. Kuyita mu nnaku omusanvu otuyigiriza kuyita mu byawandiikibwa mu pulogulaamu yaffe eno ensolo ey'enkya. Tukwebaza olw'abaweereza abo befiire byeni. Tukwebaza olw'abantu abaami n'abakyala abato n'abakulu abakeera buli ku makya ku masimu gaabwe mu matelevizoni gaabwe n'ebintu eby'enjawulo gajetisiza obawadde tekinologi gwoleese omungi nga bawuliriza ekigambo kyo. Taata omulungi nsaba obazze bujja ffenna otukwateko. Abasitwagolinga endwadde ez'omubiri otusuuse, ate naffe abalina endwadde ez'omubiri nga beebo ffenna wamu abakozi wano n'abo abawuliriza ekigambo kyo ffenna tulwadde n'endwadde ey'omutima naye tutegeera kuyita mu lunaku lwajjo nti ayinza okugiwonya yeggwe. Naye nga kati tutegedde tujeemulukukenga olw'okufuna obulamu obulungi. Tujeemerenga Setaani wabula era tumulwanyise naye anaddukanga. Saakyo n'okwagalako tusaba bibeere wamu n'abaana bo. Bwe tutyo bwe tusabye kuyita mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Amiina. Mukama abakuume, abawa omukisa nga mugenda mu mirimu gyammwe, ate tuddemu tusisinkane olulala mu pulogulaamu yaffe eno. Mwegale nnyo, mwebalire ddala.